Ssentebe Gombe Lwabenge David Balemesege walonkomye abantu abegabanyiza ettaka lya gavumenti okutudde amasomero amalwaliro n'ebitawuluze anokodde ettaka ly'essomero lya Bwesa Cope School n'erya Chatham Muslim Primary School agattaka amalwaliro okuli Kiraga Center 3 Kasambya Dispensary n'Ekigajule Center 2 essomero ekazi 9 naye buli omu ayimba abekkubi baatu essomero ekazi 9 bw'obuuza omukulembeze yenna alina akakekete k'akawandiiko oba boundaries bagenda ze balambula tekiriyo tukanya staff quarters na kuzimbawo masomero naye n'abaatuwa baafa ne kuddako abaana baabwe katuli kubazzukulu bangu okwefuula bino olugudde matu g'abakulembeze ba disitulikiti basitukiddemu ne bagenderera abenga okunnyunyuka ensonga z'ettaka lino bakulembeddwa mu RDC Pastor Caleb tukayikiriza ne ssentebe y'okutaana Ahmed Nyombi Mukiebe nga batandikidde ku ttaka lya eka 10 ery'ekitawuluzi ky'omuluka ogw'Obwesa kuno kwazimbibwako n'essomero lya Bwesa Cope ng'eyaliko ssentebe y'okubiri Rafael Kitamiriki abalambuzi ensawo zaalyo kwe yasanga abeesenza basatu bokka ssentebe Siga bategeeza nti begabanyiza ettaka lino mulimu n'abakulembeze bakugenda n'abatuuze nga kati ebifo ebyo bisigazaako buwugiro abaali basenze ku ttaka kuno ani abawaayo nze nalimba manyi ekiseera ekyo nti gundi ne gundi saamusangako ne mbawandiikira ne bajja ne mbalambuza ettaka salo zaalyo nga bulikola ki eryo lye bankwasa obunafu abutadde okubakulira eby'ettaka mu disitulikiti obutifiirayo kukyusa byapa by'ettaka lina okuva mu mannya g'ababaliwayo kudukanyizibwa ku pulojekiti za gavumenti bw'oba ng'oli omutemwa gwa disitulikiti oguleka okuyimba nti gano masomero ga gavumenti ga disitulikiti y'e Kalungu gajje gakole ebyapa mu bitwale mu kasitode za disitulikiti niye tukooye n'abasaalimbi Sega bategeeza nti kyekiyundiya abatuuze abaliraanyeko okulikekejjula mpolampola ng'ebitundu babyeddiza wano ssentebe wa NRM omuluka gw'Ebwesa ng'atula akakiiko k'essomero erya Bwesa Cope Edward Kamya wasitukidde okuwulwa n'okuba bwefunye ekibanja ku ttaka eryo lina poloti ne ku kyalo nabwo ate wennyina wesimanyi nti kitawuluzi kyaki kyawano nze ssentebe wono omuzeeyi Kizito Kyennyundu gwe basanze nga ye omusenyo agenda kuzimba n'agamba nti ekibanja yakiweebwa kitaawe wa mukyala we era tamanyi byakyapa jjajja wa mukazi wange kino ekibanja kyadda nnyo nze siyinza kugamba nti nze jjajja wa mukazi wange bwe yafa n'akitulekera mukyala we akyaliwo waali n'abatuuze abalala beewozezzaako ng'omuzeeyi omulala yeewulwamu kkiriza ekitongole kya Goolo okumuzimbirako ennyumba akumirewo abaana naye ne yeegaziya n'aguza abalala RDC tukayikiriza akubidde akayinza n'abakulembeze ne bayimiriza enteekateeka zonna ezibadde okutuusa nga okunoonyereza kuwedde abayingiramu batya bakyeseeza ofuuka ettaka si lya gavumenti kubanga lya gavumenti linakoma ddi kuba lya gavumenti mu bigambo Ssennawu yabaagala alina yakusakidde eggulire lino